Work hard so that you don't become a beggar. Kale okusinziira ku background ye waffe twali baavu nga tuli bana kunete twali basabiriza. Era emirundi gye mmanyi gye twasula enjala tobala. Kasita yabulanga gye tunaagisaka. Ndi mwana wa bapakasi Mukama gy'anzijja. Twali bapakasi abatalina lusuku. Bweba yabuze. Siri erabira bwe twagenda okusaka ne tuvaayo mama nakulira ku bukojja naye jjajja omukazi azaala mama nange gwe nali mpita mama kubanga mama ne taata nali sibamanyera nga sibalabangako gye bali nabalabako nga ndi mutono gye balaga nali simanyiyo bajjanga ffenna tuli mu house of prayer naye kaakati ono mama gwe nagenda naye okusaka ne batuwa emmere n'agaana n'agamba tuli bulungi mpozi ono n'asonga ku nze nze nnyinza okumwegatako nga mbe tuli bulungi emmere nengikwata nengikavula ne banyongera n'okunnyongera ate nga mukadde bereta nga ataddeko bulungi simayiro ne tumala okulya ne tugenda mu lusuku gye twasase ettooke olubimbi ne balusiima ettooke ne baliyunja ne balituwa ne tugenda eka n'afumba bulungi ettooke emmere y'abapakasi ewooma tebananva abatalina ateza agenda kugula kiro ya nnyama balina engeri gye bayiyamu obunyaanya ewaffe twalinanga enniina nyaanya eŋŋanda kabanga entuntunu kawoomu kazibu ayiyiza ataddemu ennyaanya ataddemu obuyindiyindi ataddemu doodo akubyemu nakati tulidde boyiro biwooma tumaze okulya bwe walabanga bakukola bulungi nyeeko omanyako olwo olina kyogenda okufuna bagenda kukuba ojja kukyewuunya anjagadde nnyo ngenda okulira omukono agubasebwe mukazi olinga alinga ayina gamu mu ngalo nakanda kwesika naye nga nekyenaziza sikimanyi nambuuza olidde ko nze ndidde eno tebadde yaffe nti ebadde yaffe eri gye walidde wagikoledde ki nankubira okulya mu kyalo paka nga sikyakaaba nga nkema bukemi naye nga nkyawulirayo eddoboozi eryogera toddangamu okulya emmere gy'otakoleredde toddangamu okulya emmere gy'otakoleredde tetugendanga okusaka namala ennaku bbiri ng'eyankuba yanyiga kyatwala saana enga 3 n'empona ne tuddayo okusaka ne tuddayo kukola ki okusaka twalimanga ennimbi eziwerako naye twagendanga okubayo ng'akasana kememula kyamisana bajjudde saawa 7 ewaffe Masaka kuba kulya buli 7 tuvuddeyo yakaaba n'amaziga kwolonga neegayirira okulya n'agamba ogenda kunswaza bugingo ogenda kunswaza oyinza n'okulowoozesa bano nti nakugaana kamu tulya bakuwa emmere nenga ndi bulungi ndi bulungi akabina nze manyi kye wakakola luli ubira Mukama engalo ez'amaanyi ndi bulungi that's it twasaka emirundi egiddako awo nga 3 oba 4 naye nga tetuna gye tugenda kusaka ne bw'oba olya kiki ndiisa nnyindo kawoowo nkawulidde amiina ate nga nakiiga oba bereta waali oba taliiwo sigenda kulya kubanga oyinza okutwalayo olugambo lwo abantu bakugabira ate ne banyumya bugingo abadde waffe era tulidde n'okulya kati oba waali oba taliiwo nsirya era bano abaana b'omulembe guno be mutakuba be basimbi b'enseke bali abaffe nga buli kaditeero bakakubira bakuwadde ekintu tewebaziza ne bakikujjako ate ne bakkuba ate tebakikuddiza
kati abennaku zino ne bw'okimuggyako era okimuddiza mbadde nkikugyeko weebazanga olulala akwata kino bwe bakikuggyako kiba kikoze eki kiba kigenze olirya lulala ekitubulamu mu mulembe guno bakiyita nkuza kyekitubulamu so kyanyanguyira nnyo ekyo kye bankolamu nti bwe nayingira ekibuga kyanyanguyira ogenda okubeera house boy ndi emmere gye nkoleredde bavubukamu abasabiriza abasimbi b'enseke n'abalala abakaze munye mu ngeri zonna abamodernizinze obwa beega genda okole ssente gye weekoledde ewooma ne bw'oba okuŋŋaanyiza kasasiro n'omujja ku mizigo n'omutwala wali ekikutya ne bakuwamu 5 ezo ze ssente z'olyanga ziwooma